nti bakute oba oteketeke ekivulu ku Serena abayimbi bagenda kujja bakuwagire enteekateeka etuuseewa enteekateeka eyo eri mu kkubo era bagiteesaako era bagikubaganyako ebirowoozo kubanga ekivulu ekyo si kya muzannyo kivulu kyamaanyi nnyo kigenda kuba kyamaanyi kale kyotaagisa obwongo bungi n'okuteekera mu kiseera ekituufu tukisuubire kigenda kubeerayo saawa yonna kijja kubeerayo naye tetunafuna lunaku kyekikulu okubuukinga eri okufuna olunaku si kyangu naye mmanyi nti nno omukulu Kenzo byonna bikutte bulungi ekivulu kino Kenzo nga federation owa president yagenda okiteekateeka oba gwe bali bagenda kuyambako buyambi bagenda kunyambako yesebo mu wiiki eno yennyininyini amawulire gavuddeyo nga galaga nti omu ku muyimbi wali mu kibiina kyo Nakito omukyala w'omugenzi Amani Basudde abadde n'agamba nti yasigadde mu nnyumba oba mu muzigo ennyumba z'abadde asolooza eb'emizigo gy'abadde asolooza abaana bagitutte oyo tetunnamufunanga muyimbi waffe byabyogedde bwogezi ndowooza nga ayagala kuva wa kikoofiira Nakito omuka Amani Basudde ali wa kikoofiira naye ndowooza bazze mu butakkaanyi naye ng'erinnya naliwulidde nti ye ali mu kibiina kya Ssebata ebyo bayogedde bwogezi bya lwali kirekawa eri abayimbi nga mmwe oba oli awo because tomanya Mukama Katonda waali kujjululira n'abaana boozadde oluusi oleseewo omukyala ate ne bamala ne beefuulira maama ebyoba omulekedde kubanga bimuyamba naye ndowooza wabaawo ensonga kuba tetunabyetegereza bulungi wabaawo ensonga lwaki abaana bakyankalanye kyetaaga kulaba abaana bonna bannyini n'obabuuza ne bakubuulira nsonga kye yavuddeko okuwa bannyaabwe mu nnyumba naye nga kyenkugamba nti omuyimbi oyo mukulu naye akyali wa kikoofiira tannavaayo kubanga eno sitwago yali ndala eno sitwago yali abantu abaali mu ggali awamu nga bavaayo nga pressure group tusobole okubaako ebyaffe bye tutaasa tweyanza muzeeyi nkwaniriza ku 95.5 Radio Buddu abantu sooka obabuuzeeko abakuwuliriza mbalamusiza nnyo bannange mwenna aba Radio Buddu abali ku Radio Buddu era abatuwagira abawagira ennyimba zino ezawano ezirimu okuyiga n'okusanyuka owaaye obadde ku kivulu kya mukulu Mathias Walukaga abantu bakusanyukidde bakulaze omukwano ndabye nga bakyayagala musiki wo era babadde bagamba nti Kadongo Kamu tebamwagala leero wenkakasiza nti Kadongo Kamu akyayagala Kadongo Kamu zennyimba eziteekerateekerwako amaka zennyimba eziteekerwako eggwanga kubanga baba n'ebintu zibaamu okusanyuka n'okuyiga kati oyinza agamba nti abantu bakyaye Kadongo Kamu nedda wabula tuyongera kukubiriza mu aba rediyo musobole ennyimba muzikube ekirala bweba basaba oluyimba mulunoonye kubanga ezo ennyimba zijja kugasa abaana bamwe kati gwe olabika n'okuzaala tonazaala naye kijjagasa omwana wo akulenga wampisa nnungi akulenga mutegeevu ate akulenga wabuvunaanyizibwa nze Ssebata ebbanga siddene nnyo emabega etwali wali mu federation ebimu byayogerwa nti bakute oba oteketeke ekivulu ku Serena abayimbi bagenda kujja bakuwagire enteekateeka etuuseewa enteekateeka eyo eri mu kkubo era bagiteesaako era bagikubaganyako ebirowoozo kubanga ekivulu ekyo si kya muzannyo kivulu kyamaanyi nnyo kigenda kuba kyamaanyi kale kyotaagisa obwongo bungi n'okuteekera mu kiseera ekituufu tukisuubire kigenda kubeerayo saawa yonna kijja kubeerayo naye tetunafuna lunaku kyekikulu okubuukinga eri okufuna olunaku si kyangu naye mmanyi nti nno omukulu Kenzo byonna bikutte bulungi ekivulu kino Kenzo nga federation owa president yagenda okiteekateeka oba gwe bali bagenda kuyambako buyambi bagenda kunyambako yesebo mu wiiki eno yennyininyini amawulire gavuddeyo nga galaga nti omu ku muyimbi wali mu kibiina kyo Nakito omukyala w'omugenzi Amani Basudde abadde n'agamba nti yasigadde mu nnyumba oba mu muzigo ennyumba z'abadde asolooza eb'emizigo gy'abadde asolooza abaana bagitutte oyo tetunnamufunanga muyimbi waffe byabyogedde bwogezi ndowooza nga ayagala kuva wa kikoofiira
Nakitto omuka Amani basudde ali wa kikofiira. Ali wa kikofiira naye ndoze bazeemu obutakkaanya. Naye ng'erinnya naliwulidde nti ye ali mu kibiina kya Ssebata. Ebyo baayogedde bwogezi bya lwali. Kirekawa eri abayimbi nga mmwe oba oli awo because tomanya Mukama Katonda waali kujjululira n'abaana boozadde oluusi oleseewo omukyala ate ne bamala ne beefuulira maama ebyoba omulekedde kubanga bimuyamba. Naye ndooza wabaawo ensonga kuba tetunabyetegereza bulungi. Wabaawo ensonga lwaki abaana bakyankalanye. Kyetaaga kulaba abaana bonna bannyini n'obabuuza ne bakubuulira nsonga ki yavuddeko okugoba bannyaabwe mu nnyumba. Naye nga kyenkugamba nti omuyimbi oyo mukulu naye akyali wa kikofiira tannavaayo kubanga eno sitwago yali ndala. Eno sitwago yali y'abantu abaali mu ggali awamu nga bavaayo nga pressure group tusobole okubaako ebyaffe bye tutaasa.